Ulida omukulembeze wa Amerika bwe yagambye bw'ati Donald Trump nti mukama yawa omukisa ensi zammwe muddeeyo ewakawa mutandike okubuuza akajjojijjoji abakulembeze bammwe balyake ku nsimbi zammwe z'omuwa omusolo. Mulekerawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika, mulekerawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika. Oyo Trump ngambe ngenda kabannyonnyola ategeeza mwenna abali eyo. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kununula eggwanga lyabwe erya Amerika, mwe mwenna abazunga ng'ebiyenje mwandibadde mweyagalira mu ggwanga eddungi nga Amerika. Do you copy that? Wano nsiba kibagamba buli nsi yonna gye musabira mu visa ogendayo eri abaagisasulira omusaayi nga bazzukulu be kati beeyagalira mu nsi ezo. Naye gwe tugamba kola kino toyagala kikola, toyinaayo nsi ndala. Akigambye openly kakiddemu. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kulwana okuteekawo eggwanga Amerika, mwandibadde mweyagalira mu ggwanga lye mulaba kati lifaanana lina Amerika. Kyekibuuzo kye yababuuzizza. Tugenze mu maaso. Agambye nti ensi Bufalansa singa yeryamu olukwe mu 1775 mwandibadde temulaba nsi nga Bufalansa bwekulaakulanye olwaleero. N'akugamba gye mutambula mwogera ebigambo bitakwatagana mu by'obufuzi mbwe ebyawulayawulamu ng'ate mulimu okubonaabona okw'enjawulo ne muleka ebintu biri mu nsi zammwe ne zifa, mujja kubonaabona nnyo ng'eyabba endeku mu lumbe. Ekyendeku mu lumbe ezenkyogeddemu. Tugenze mu maaso. Agambye nti mulekeraawo nnyo okwesigama ku kitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna nga mubeera ennyo ku ddagala lyabwe. Akugambye gwe ku myaka gye wootudde mu ntebe yowondabira oba ku ssimu yo, waaki tekikutwalira budde okuvaayo okutandika okulowooza ku ddagala eriyo lye weekolerera mu butonde, naddala Katonda bwe yakuwa eddagala ly'okole waka okusobola okweyimirizaawo okusinga okuteeka obwongo bwo n'engalabiyo ku ddagala ekkolerere eri abazungu lye bateekawo gwomere erikuleetera allergy, simanyi side effect, simanyaani olwakuggula amaaso. N'agamba, why must your country depend on goodwill from World Health Organization? Agamba nti lwaki amawanga gammwe gayimirirawo nnyo ku kubeerawo kubandiisa okulungi okw'ekitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna? Has God not blessed your country with professors or medicine, pharmacy, etc. who could develop your nation hospitals? Akugambye Katonda yabwa ensi zammwe n'aziwa abasajja abakenkufu mu kukola eddagala n'okuteekawo amaterekero g'eddagala. Lwaki temugenda ne mwenyumiriza mu nsi zammwe okutandika okukola eddagala nga mweyambisa abantu abo n'okuteekawo amalwaliro amalungi era ogenda ku muyombesa byakuga ebituufu? Tugenze mu maaso. Go and hold your ruling class accountable for loss in health care delivery. Akugambye genda mu maaso ng'okozesa engalabiyo n'omumwa okulinga ekitiiyo ng'oyogera ebigambo otegeeze abeefuula abaasoma mubuuze ensaasaanya n'ennyingiza ku malwaliro gammwe agavunze oba ku nkola ey'ebyobulamu evunze, lwaki tebabuweereza malwaliro ago? When they are sick, they run to USA for treatment with your national sources. Nti bwe babeera abalwadde lwaki baddukira mu Amerika okufuna obujjanjabi ne ssente zammwe ez'omuwa omusolo? Era okyayina engalabi oga nti omusajja bayogedde takubye ku mutwe tasse busi, bino ebigambo byagala bibasombe kuyingire mu ngalabi otegeere. Oyo mukulembeze omulonde yayogedde. Ompulidde? Badduka ne ssente zammwe n'agenda mujjanjaba empanama n'omujjanjaba enziku ne bajjamu embuto, bali mu parliament bakosa kodo mu mutwalo gumu buli mwezi mu parliament bakosa kodo mu mutwalo, twabalonda agenda kwepekiza mu parliament kola ki? Bakubuuza. Tugenze mu maaso. Ulida omukulembeze wa Amerika bwe yagambye bw'ati Donald Trump nti mukama yawa omukisa ensi zammwe muddeeyo ewakawa mutandike okubuuza akajjojijjoji abakulembeze bammwe balyake ku nsimbi zammwe z'omuwa omusolo.
mulekerawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika, mulekerawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika. Oyo Trump ngambe ngenda kabannyonnyola ategeeza mwenna abali eyo. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kununula eggwanga lyabwe erya Amerika, mwe mwenna abazunga ng'ebiyenje mwandibadde mweyagalira mu ggwanga eddungi nga Amerika. Do you copy that? Wano nsiba kibagamba buli nsi yonna gye musabira mu visa ogendayo eri abaagisasulira omusaayi nga bazzukulu be kati beeyagalira mu nsi ezo. Naye gwe tugamba kola kino toyagala kikola, toyinaayo nsi ndala. Akigambye openly kakiddemu. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kulwana okuteekawo eggwanga Amerika, mwandibadde mweyagalira mu ggwanga lye mulaba kati lifaanana lina Amerika. Kyekibuuzo kye yababuuzizza. Tugenze mu maaso. Agambye nti ensi Bufalansa singa yeeryamu olukwe mu 1775 mwandibadde temulaba nsi nga Bufalansa bwekulaakulanye olwaleero. N'akugamba gye mutambula mwogera ebigambo bitakwatagana mu by'obufuzi mbwe ebyawulayawulamu ng'ate mulimu okubonaabona okw'enjawulo ne muleka ebintu biri mu nsi zammwe ne zifa, mujja kubonaabona nnyo ng'eyabba endeku mu lumbe. Ekyendeku mu lumbe ezenkyogeddemu. Tugenze mu maaso. Agambye nti mulekeraawo nnyo okwesigama ku kitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna nga mubeera ennyo ku ddagala lyabwe. Akugambye gwe ku myaka gye wootudde mu ntebe yowondabira oba ku ssimu yo, waaki tekikutwalira budde okuvaayo okutandika okulowooza ku ddagala eriyo lye weekolerera mu butonde, naddala Katonda bwe yakuwa eddagala ly'okola ewaka okusobola okweyimirizaawo okusinga okuteeka obwongo bwo n'engalabiyo ku ddagala ekkolerere eri abazungu lye bateekawo gwomere erikuleetera allergy, simanyi side effect, simanyaani olwakuggula amaaso. N'agamba, why must your country depend on goodwill from World Health Organization? Agamba nti lwaki amawanga gammwe gayimirirawo nnyo ku kubeerawo kubandiisa okulungi okw'ekitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna? Has God not blessed your country with professors or medicine, pharmacy, etc. who could develop your nation hospitals? Akugambye Katonda yabwa ensi zammwe n'aziwa abasajja abakenkufu mu kukola eddagala n'okuteekawo amaterekero g'eddagala. Lwaki temugenda ne mwenyumiriza mu nsi zammwe okutandika okukola eddagala nga mweyambisa abantu abo n'okuteekawo amalwaliro amalungi era ogenda ku muyombesa byakuga ebituufu? Tugenze mu maaso. Go and hold your ruling class accountable for lots in health care delivery. Akugambye genda mu maaso ng'okozesa engalabiyo n'omumwa okulinga ekitiiyo ng'oyogera ebigambo otegeeze abeefuula abaasoma mubuuze ensaasaanya n'ennyingiza ku malwaliro gammwe agavunze oba ku nkola ey'ebyobulamu evunze, lwaki tebabuweereza malwaliro ago? When they are sick, they run to USA for treatment with your national sources. Nti bwe babeera abalwadde lwaki baddukira mu Amerika okufuna obujjanjabi ne ssente zammwe ez'omuwa omusolo? Era okyayina engalabi oga nti omusajja byayogedde takubye ku mutwe tasse busi, bino ebigambo byagala bibasombe kuyingire mu ngalabi otegeere. Oyo mukulembeze omulonde yayogedde. Ompulidde? Badduka ne ssente zammwe n'agenda mujjanjaba empanama n'omujjanjaba enziku ne bajjamu embuto, bali mu parliament bakosa kodo mu mutwalo gumu buli mwezi mu parliament bakosa kodo mu mutwalo twabalonda genda kwepikiza mu parliament kola ki? Bakubuuza. Tugenze mu maaso.